yatandika mu mwaka gwa 2019 mu Novemba ng'atandika. Olwo yajja n'asenda, n'asalasala emmwanyi, n'asenda wano wonna, n'asenda obusuku, n'asenda emmere yaffe, n'asenda amayumba gaffe. Nze ayogera, nze Ssali Emile, ndi muzzukulu wano wa Kabulamboga Pawulo. Kitange ye mugenzi Apollo Kalonkano, yafa mu mwaka gwa 2003. Naye okuva 2019 paka we njogerera kati 2023 unagenda kuggwaako, tetulina mirembe. Mu kusenda wano, Juma yasenda nga ne court order ekyakola ki? Ekyaliko. Senda lwa Sunday, court order ekyaliko, egaana okusenda. Tetulina kyakulya, tulina abaana, tubonaabona. Ensonga ziri mu kkooti, bawoza jjejjuuzi, komawo jjejjuuzi, tetufunye kuyambibwa ka gavumenti kwonna ate nga tutambudde. Juma ayogerwako, agamba mu byakola mu First Family takwatwako. Kyetwagala okumanya nga family ya Lukabulamboga, Juma yava mu ggulu n'agwa yessi mwana muzaale ng'abaana bale babazaala. Tusaba buyambi, tusaba gavumenti etuwe mu nsonga zaffe mangu mangu, tufune obwenkanya. Otherwise embeera mbi. Tulina tuziikibwa, tulina tulima. Nze nabeeranga kuno, kati navawo napangisa ku myaka gye ndiko. Maama Nabbanja, mwenna bwe kikwatako, minisita w'eby'ettaka, muve mu ofiisi ya State House, muve mutume mu nsonga yaffe, mulabe ensonga ziggwe mangu mangu, tufune obwenkanya. Ne tuli bubi. Eno ttooyi ya nnyumba ey'ekiggya naye eri mu poloti endala, bagitumbya mu poloti endala, era tuvuuka nsala okujja okweyamba mu ttooyi eno. Bino tujja mu poloti, tugenda kubiggya. Kino ky'ekiggya eky'omugenzi Paul Kabulamboga ayogerwako. Yalina nnyini kibanja kino. Bano baana n'abazzukulu, bano bakitaffe na basenga baffe. Ensonga ebabeeza mu nsiko nti tetulina kkubo bwe tuyita kujja kukola ki? Kulima biggya. N'abazzukulu tewakyali gali mayumba, eri nnyumba, tukyaziikwa wano ate nga tulina tuziikwa. Tukyasobola kubirima kwa tetulina kkubo tuyita nga tugenda kukola ki? Okubirima. Ono omugagga yatwalawo n'atundawo ne bazimbako amayumba, ne bazimbayo amayumba, tewali kkubo lyonna lijja kubiggya. Tetumanyi kyakukola. Tusaba gavumenti etuyambe tufune obwenkanya. Yanyamba ki? Yakuyamba ki? Yajjana naawe. Tubuulire ku mbeera mw'owangaalira okuva ensonga zino we zigenze nga zitambula mu mawulire ziri mu kkooti. Wali ofunyeeyo omuntu yenna avaayo okuyiga?
tekirimu nti oba omuntu azze okunnyamba oba kiki. Ensonga eno erabika nga yeetaaga obwangu okukandalirira mu kkooti okyogerako ki? Bitukooyezza entambula kati tetukyalimu. Owulidde ogira na kutambula kiro otambule okuva wano mpaka ku kkooti. Tetulina kya ntambula etuweddeko, buli kamu katuweddeko. Entambula n'ogenda n'otafunayo n'akagambo n'akamu. Owulidde nti mulikomawo bwe buti, nti mukomawo era tugenda tetulesangamu n'akamu. Ku luno bajja naye omuwala oli erivanira Nalubuga teyajja. Tumwetaaga ye yakola ebintu bye ne muwala we Wanyama boogere gye bakintuulako lwaki baakola ekintu kino ne batuleka mu bbanga. Tetulina we tulimira, tubeera mu kubonaabona. Abantu kati bali mu kutema lumonde, tetulina bwe tutema lumonde. Owulidde lwaki bo tebalabikako? Mbu balwadde balwala biki? Bugagga oba bwe bubaka bajje mu kkooti, bajje boogere ensonga kwe baatumira okusenda ekibanja eky'omugenzi Pawulo Kabulambuga era agalamiddemu wali. Ne banaamogola ekiseminti ne banaakola batya era wali. Tubulire ku mbeera y'omugagga akudoobye. Omugagga luno mu kkooti yajja naye saalabawo kigenda mu maaso. Sirina kye nalaba. Juma Kalongo yaliyo mu lukiiko, yaliyo. Twongere okusaba gavumenti okuyingira mu nsonga zino ziddumaanyi. Nsaba gavumenti, twasaba abaana baagenda eyo ewalooya wa Simbwa mbu bayita Nabbanja tatulambulangako yakoma wa weewubaye. I'm a retired dental officer. Nzaliwa wano Nakanyonyi mu Kalagi. Nzaliwa wano mu 13 abuseerikiye obulamu bwange bwonna. Naye ekyewuunyisa omugagga ow'amagye omutendeke ali Amud Weta Kayondo Juma yajja mu 2019 n'atunyaga ekibanja. Yakola obukujukuju akolagana n'aba LC akolagana n'ab'Eggombolola. N'otunyaga ekibanja n'akisenda kyonna n'akitunda n'asampoloti n'ateekako loogi n'ebbaala. Oyo Kayondo Juma agamba State House avuga emmotoka UG 2121C yabeerako n'assa amakulu waggulu nga bw'ayasena amataka g'abantu. Naye yetakwatibwako munene akugamba kulya First Family. Era Kayondo Juma ennyumba zaffe zaaliko yazisuula kati abaliko abayigganya nabo agenda busuula. Nali nzimbeko eddwaliro eddene we ngenda okuwummulira ekola emirimu gyange. Eddwaliro yalimenya ng'agamba nganye okujja musango mu kkooti kaalimenye nzigwemu amaanyi. Kaakati ennaku zino agamba nga bwe nagaana okuva ku nsonga agenda kunkuba masasi. Nina looya omukukuutivu Abdallah Kiwanuka Myomayuuni. Is a prominent lawyer abadde akoze ekimala naye njagala yongeremu amaanyi atuwe obudde kubanga by default is a lawyer atuyambe ensonga zaffe zitambule mangu, ensonga zaffe zitambule. Kati kye nakoze nenekubira omulanga nengendako mu ofiisi eno ogiraba Presidential Special Task Force on Land Matters eya Pulezidenti eri Kelone House. Natuuseeyo nenteekayo omulanga gwange nga njagala nabo bannyambe. Njagala kuyambibwa emisango tezitambula adjournments emisango tebagiwuliriza kaseera bakwongerayo. Nsaba ekikwatako bonna batuddukira batuyambe namwandu ali okwo n'obwana tebalina kyakulya bapakasa mu kyalo. Namwandu yawasibwa mu 2008 nga zenna emyaka 5 ng'ali awo. Kitange yasengawo mu 1927. Ekyewuunyisa tulina busuulu bwa 1956.
nina certificate of no objection n'ekirala constitution ya 95 yagenda okujja yasanga tuli baako badda bakaawo kadda n'olwekyo kitegeeza ti bona fide tulowful ate kakati kyekigaanyi omusango gwo okusalibwa n'okuwulirizibwa kitange yajja ku 1927 nga muvubuka kale tusaba tuyambibwe omusajja wa state house atuzimbeko akayumba ennyumba zaffe azikoonyekoonye ettaka lyonna limazeewo ate ekyalo kyonna kimukaaba buli omu amutya omusajja wa first family nkubiriza gavumenti mutuyamba abaserikale mwe baleme kujja kutuyoonyeza so bakiyita Nakanyonyi era ekibanja kyaffe kiyabba kiwerako yita 10 kikola ensalosalo ya mission Kalagi ya Nakanyonyi mission ne Kalagi kiri mu nsalosalo ekitundu ekisinga naye kiri Nakanyonyi ekitundu ekirala kiri mu Kalagi naye nga kiwezako yita 10 ekibanja kiyabba mu ofiisi eno eyitibwa the Presidential Special Task Force on Land Matters and Environment eri mu Kelon Hotel yefaddukidde tulabe nga batutaasa tusobole okufuna obuyambi eddwaliro yamenya wano kati baali bamaze okulimenya twebiri kisaawo amaze zimenya wonna omupe waffe simbwa ani wa Fred Kagwa omubaka waffe ow'enakifuma ye Fred Kagwa oba ye simbwa oba ye simbwa musaba atulambuleko atuyambe atudduukirire ajja atulambula atuwe ku magezi atuyambe mu ngeri zonna embeera si nnungi n'omuntu yenna asobodde okunnyamba annyambe nsaba buyambi kubanga tutambuliza ekintu kino tekiggwa tekirina balamuzi emugendayo leero tebakoze munadde ennaku bweziti tetuyosangako lunaku n'olumu olw'okugenda mu kkooti